era wogezi nti batunda omanyi abantu abatayagaliza bukulembeze buno bulungi kwagamba ababudi campaigning okuva eddanga 13 ogwe 12 12 bo bakyagenda mu maaso nga bavumirira obukulembeze obuli kati bwa His Eminence. Era boogera buli kimu kyonna kibalaba nti kijja kusiiga ki enziro kusiiga enziro obukulembeze ekitali kituufu. N'olwekyo ekyo kyo bwe kibeerawo kyetaaga omuntu yeetegereze baatunda ki baakitunda batya era baakitunda ku obulungi bw'obuki obusiraamu. Temutugamba anti okugamba kugambira ku rediyo oba kugambirawa kubanga ffe abantu betugamba bebo betwawa obuvunaanyizibwa. Era ffe wano abantu abalayidde kozi gwe wali ani nali waliko ani mu Electoral Commission returning officer walayiza bwe wali walayiza emirundi emeka? Oath of allegiance ne oath of secrecy. Kituufu. Oath of secrecy egamba nti ngenda kuweereza Uganda Muslims abasiraamu nga mpita mu Uganda Muslim Supreme Council. Naye sijja kufulumyanga kyama kyonna mu ngeri yonna okujjako nga kimaze mu kuyita mu kukkirizibwa n'engeri esobola okunzikiriza okubeera nti nkiwaaki nkitwala mu public. Kitegeeza nti ebintu bingi biba bikolebwa naye bisigala mu baki mu bantu abo nga byamu okujjako nga bimaze okugamba naye kati kino kifulumye kino kigire kino kifulumye. Yenteekateeka yaki era omuntu bw'ayogera ku nsonga eno nga yalayira akimanye bw'aba mpuliriza nti agenda kufuna emisango ewa Mungu kubanga tuba tumubuuza okusinza ku kirayiro kye walayira ng'oli mu structure za Uganda Muslim Supreme Council wafunye olukusa. Tubulaba nti nange kennyini zaayogera nandibadde siyinza kujja kwogera ku nsonga eno nibo bandigibuuzizza naye lwakuba nti bakama bange authority eri waggulu ne ku mikutu kwegiri secretary yagyogerako ne chairman yagyogerako ne deputy vice mufti yagyogerako. Kakati ekyanikigadde ye muntu bw'abanga alina kyatamatidde okubuuza kati ffe abawansi kuba tuyinza okubanga mu speech eyo ffe tugirinako amawulire amagazi kooko naye so si kugamba bugambi nti si kufulumya information nti waliwo kino na kino na kino kino. Katugambe ng'ekyokulabirako ekya muganda waffe Abudu Kiyimba gwe bantu gwe balabye ku mawulire. Abudu Kiyimba member wa General Assembly okuva simanyi mu district y'e Lwengo. Abudu Kiyimba emyaka 10 egiyise yali member wa executive okusinzira mu communication ya Secretary General. Kitegeeza nti we yabeerera ku executive we baayisiza okubeera nti egundi eyo ettaka ly'Essembabule litundibwe nga naye kwali member wa executive. Ekibuuzo kigamba nti ebbanga lyamala nga tannaba kugwa lwaki yali talwanirira kintu ekyo kubanga bw'onoosoma communication ya secretary eraga nti ensonga eno emaze emyaka 3. Kitegeeza nti babadde baakavaako ku nkomerero y'omwaka okukoza eki oguweddeko. Kanso yaabwe yayisa etunde n'etunda n'emisango gyaliwo nga bwe bakyali mu buyinza. Kati saawe ne baba bagamba ki bagamba ki kale Supreme Council bwetambuza ebintu byayo nga organization endala oli ayinza okuba mu ngalo n'abuuka nalabyo bali ku mikutu ate bikinga bwe twabagamba nowebuuza nti batugamba ki? Ffe ng'ennaku z'omwezi 27 28 29 September 2022 singa onoogenda n'osoma statement of affairs of Uganda Muslim Council Secretary General yasomera mufti ono aliko ekyokulabirako
factory eya brush eyali Ruzira yali yagenda. Okay. Factory gye baayitanga Yugastat yasooka okubeera nti mu kaseera ako yeesinga okukola amabaasa yali yagenda. Ennyumba 17 enajja Nankumbi zaali ziguliddwa ku yaliko Walusimbi Mpanga yaliko meya wa Kampala. Zonna nga zaatundibwa naye nga zitundibwa zitya. Abasiraamu beekolaakolamu obusolo ng'oyo gundi bwe yeekoze ne buvaamu emisango. Bwe buvaamu emisango ne baataakinga ebintu bya Supreme Council ne bagabana. Okay. Ne bagabana. Naye gundi ebadde eriwo ennyumba 17 obundi omulala ngenda kuleetera wano olabe engeri gye zaagenda zitundibwamu. Misango. Olidde misango. Olidde. Naye ng'emisango egyo kati ng'ekyokulabirako ku mulembe ogwa Sheikh Hussein Rajab Kakoza. Yes. Oyinza ogamba nti Kakoza yatunda ebintu ebyo. Ojja kusiŋŋaana nedda nga community yonna bw'ebeeramu ng'abakozi bonna bwe babeerawo muyinza okubaamu omuntu omukyamu. Ekyo sikiri mu organisation yaffe ey'obusiraamu yokka. Waliwo organisation zonna oyinza okusingamu omuntu omukyamu n'akukozesa ki? Ensobi. N'akukozesa ensobi. Okay. Tolaba nti ensonga yeetaaga bwebanga ensobi eyo weeri naddala omusiraamu agiwulidde agikwata ekisiraamu. Abe nga agikwata ekisiraamu. Okay. Sseruganda abanja kanso kati era nannyini musango bamuyita Kyabagwa. Bamuyita Kyabagwa. Ensonga mpanvu yeetaaga okwetegereza. Yajja atya okubeera nti akole abanja. Ye ebintu ebikwatagana ku basiraamu wano mu Uganda lwaki bisaasaana nnyo okusinga eby'abantu b'amadiini amalala? Even Church House. Tokimanyi Church House Equity Bank yali egitwala. Siwawulirako mawulire ago. It is true. Lwaki sigaasaasana nnyo? Lwaki Baganda bafa Protestants sibagenda kugira nti abakulu bagitunda? Ndowooza kiraba. Yes. Kitegeeza nti ekyo n'omuprotestant ampuliriza akimanyi ategeera abamanyi nti n'abasiraamu bano baabaaki. Naddala omusiraamu nga yayogera ku nsonga ng'eno nga kati kiyimba byabadde ayogera. Kubanga era nazo zaali billions and billions ez'esente. Naye baabisetolinga nga company oba nga faith based bundi baabisetolinga ne bigira ki? Naye nga byatuuka n'okubeera nti Equity eyagala kuwamba Church House. Kavi nga tumaliriza. Kyotugamba nti ekintu bwe kibeerayo bwe kijjanga ekyo tusirike ebintu byaffe bigende bugenzi bwe bityo. Mulinde amawulire amatuufu mugajje mu bakozi bammwe. Okay. Kyekyo kyokka. Kubanga yo omuntu kati atuwala naffe abali mu bukulembeze kati obuliwo. Tayinza kutwogerera kirungi. Omuganda yagamba nti wakasanke ye buli kaseera yafuwirira zirwana. Kati kankuwa ekyokulabirako. Amiri n'amuntu ampuliriza obwawa n'embaale. Tulina omusango gwa plot 6 and 8. Kituufu. Omuzikiti ogwo omusango ogwo ogw'omuzikiti plot 6 and 8 gwagenda mu kooti mu 94. Okimanyi na kati omusango ogwo nga gukyaliyo. Era ne Bugisu Muslim District Council ekyawoza n'abasiraamu abamu. N'abasiraamu abamu. Yes. Kati weebuuza kooti plot 6 and 8 kooti ya Uganda ensonga eyo gitunuulira etya? Etunuulira etya? Era omusiraamu ampuliriza tosobola kukiyigamu. Bino byo byabadde bya myaka 3. Omusango baagusaze ne baataakinga. Naye lwaki eby'embaale emyaka 30 omusango sigusalibwanga? Gukyaliyo. Ati mwe mwandisinga. Simanyi. Application ezibeera nga ki? Application. Kati bwe tudda ku
ku balamuzi baffe aba Uganda waliwo ekintu ekiyinza okwewuunyisa noga omulamuzi kale akozeseza amateeka ga Uganda naye kino abali tasobola kukirowoozaako nga munnauganda kati nga wetwamala okulonda omulamuzi yali ayimirizza n'okusaala emirimu gyonna efulumya ekiragiro naga nti giyimirizibwa netugamba naye omulamuzi oyo kyeyabadde akola kyabadde kyomanya abalamuzi ye bw'asala obi omusango tavunaanibwa era naffe situmuvunaana naye tubuuza lwaki ku by'obusiraamu tafaayo nnyo okunoonyereza ku byaffe ebyabaki ebyabasiraamu era ne ku mulundi guno era najja kukiraba ononsonyiwa ndowooza simanyi bya gavumenti bapolisi batera okubeerawo gavumenti tebeera n'amabanja gabaayo gavumenti erina amabanja kituufu naye oyinza okugamba nti okusinziira ku mabanja gavumenti gebanjibwa ng'olinga oli private oatakinga state house okwatiremu ne pulezidenti waffe awo tukirabe ekyo ye bw'obeera nga ensonga ekolebwa oba ne archbishop okwate Lubaga yonna awola ekitebe kyabaki kyabannaffe tukiraba nti ebiseera ebimu ffe baba batulamula abasiraamu wano endamula eyaffe erabika nga yobeera yanjawulo mu kussa amateeka mu nkola kale ebyo ebitondo byenyinza okwogera ku nsonga eyo kubanga bikyali mu kooti ng'otulegedde questions nyingi kubanga bikyali mu kooti ate ebintu bibeera mu kooti amateeka sigakugamba kubyogerako kubyogerako nnyo wabula tugumya abasiraamu okusinziira mu lukiiko lwe twabaddemu ku Lwokuna ne His Eminence ne Secretary General aliwo omupya nti ebintu by'obusiraamu kijja kusoboka kugenda bwe bityo ekyo ffe basiraamu situjja kukikkiriza situjja kukikkiriza wakiri ekyo tujja kukigira ki tukiganye era twakiganye omanyi bulugaana ekintu sikitegeeza nti bw'ogaana gwoba osazeewo ekisembayo nedda naye nga tujja kutegeeza abantu nti ffe tuganye akitwale akozesa amaanyi akitwale ng'abantu baffe bakoze eki bategedde kiringanga leero nga jjo okimanyi nga mu kwetegereza ennyo poliisi yeeyingizza gundi kiyimba mu kanso kubanga kiyimba yagaanibwa okubeera nti akola ki ng'alabika atabuse emitwe omanyi kiyimba yalokokako mubiseera biri ng'akyali anoonya obululu okubeera kyamaani wa LCC ow'ensangi n'amawulire baagalaba ng'agenze pasita amusabire kugamba n'obusiraamu bwe bwokka buliko ebizibu naye nga bw'omanyi nti omulembe guno nabbi yagamba nti mulembe gwa bulimba abantu bakkiriza omulimba ow'amazima ne bamugaana ojja kusinga nti abantu bamulonda ng'omubaka omuntu gwe batanoonyereza nkulaba yalokokako kati oyo eddiini yaba alina kyagimanyiiko naye eggulo basizeewo okulinda abantu baleme kukola ki kusasamaza abagala okwolona ekitiibwa ky'obusiraamu n'okwolonyerera mufuti naye yajjidde muki kigambibwa nti yajjidde mu motoka ya poliisi kati webuuza olwo kizibu ki kugamba kinnyo ekyawuliriza abo abamuleese lazima abeere nti agenda atuuke mu muzikiti abeere nti aleeta ne takbiira eziraga nti ayagala kusasamaza abantu kale njagala okutegeeza abasiraamu nti omuganda alina olugero lugamba nti wakasanke afuuyirira zirwana ajjeko ebyoyo agenda azimbira abaana be naye ffe Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani mu sura eyitibwa Hujurat nti ya ayuha alladhina amanu aya ya mukaaga kyabange mmwe abakkiriza in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu omuntu omwononefu bw'abajjira n'amawulire gonna fatabayyanu musooke mugagire ki mugeetegereze asa an tusibu qauman bijahalati mujja kutuusa ku bantu ekizibu nga simumanyi watusbihu ala ma faaltum nadimin mugende mubukeese nga ate mukoze mugize eki nga mwejjusiza byebitono byenyuza okwogera ku ki current affairs alhamdulillah mpozi n'okutegeeza abasiraamu nti media
WhatsApp, TikTok bitugasa nnyo kubanga bituwa amawulire mu biseera ebyangu ne bituweerako n'ebifaananyi. Naye muteeka okumanya nti bw'obanga amawulire g'okozesezza ku media nga makyamu naawe n'ogasaasaanya, manya nti ku lunaku lw'enkomerero bwe gaba nga si matuufu gagenda kuleetera ebizibu. Kubanga ku lunaku lw'enkomerero teri muntu gwe bagenda kusaba ngasi ya ssente. Mirimu, kukendeeza mirimu, kiringa kukendeeza point. Bw'okiraba otya nga gw'omaze okufuna degree yo first class n'okola omusango ne bagamba nti bagisanguddewo oba bagikuggyeeko tugenda mu graduation n'okola ensobi wakati wano bakole ne bagamba nti okusinziira ku gundi tugenza okwetegereza nti ABCDE omuyizi ono twamuwaki twamuwa diguri eno naye waliwo obujulizi obulaga nti yabba ebigezo so kati tugenda kumuwa paasi. Okiraba otya? Kati abasiraamu abamala gaagera bigambo biri ku mikutu biri kuwa boogere nga bamaze okwekakasa bayambe obusiraamu. Naye banga sibeekakasiza butuufu bwa bujulizi nga kumala gagamba nti katulwanyise gavumenti eno eriwo eveeko, bamanye nti bagenda kubanjibwa ku lunaku omuntu atagenda kubaako naweeyinza kwekweka wonna. Kale neekasa ddala abantu bange okumala kwogera ku bintu ebiriwo. Toyanziza.